Ekibiina kya Democratic Party kiwanjagidde akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga okukola ekisoboka ku mulundi guno kategeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya mu kulonda okw'okujjuza ekifo eky'omubaka akiikirira Kawempe North. Democratic Party egamba nti ebitundu bingi awabadde okuddamu okulonda ababaka ne bassente ba disitulikiti n'ebitundu ebirala akalulu kagenda okuggwa nga bakeekokkola olw'obubbi n'obutali bwenkanya obukabeeramu. Mu lukungaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya DP mu Kampala, omwogezi w'ekibiina ekyo Ismail Kirya agambye nti akakiiko k'ebyokulonda ku mulundi guno kalina okulambika ab'ebyokwerinda okuleka abantu balonda bye baagala. Kubanga twalaba Bekayunga ng'Electoral Commission yazanya emizannyo ne security ng'ate egizanyira mu Tele Center wakati n'ekwatagana ne security nesobola security ne taking over emirimu gy'Electoral Commission era okumaliriza ng'omuntu eyali owokuna Electoral Commission bwerangiridde. Kati awo nno we twagalira ddala okusaba Electoral Commission nti newankubadde nti abalonda ye President Museveni kyekiseera mutulage obwerufu amazima n'obwenkanya nga mutegeka akalulu ka Kawempe North. Mu ngeri y'emu DP erangiridde nti egenda kusimbawo omuntu mu kalulu kano era erina essuubi nti ekifo kya Kawempe North yakukiwuuta buva. DP era ejunguludde amakulu g'olunaku lwa meenunula ag'ekibiina kya NRM. Bano bagambye nti ensimbi ezikozesebwa okutegeka emikolo ng'egyo bandizizimbyemu amalwaliro. Terulina mugaso kulujaguza era kuluteeka ku kalenda ng'olunaku olukulu mu ggwanga kubanga lwaluzinga meaning tetulina nsonga lwaki tulujaguza. Olunaku olwo lutujjukiza amaziga mangi ag'abannaffe. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri alagidde abantu be okwongera okutambulira ku biragiro by'abasawo okwekuuma nga balamu. Mu bubaka Maasomogi bw'atiise omumyuka owookubiri owa Katikkiro w'ekitiibwa Loterian Robert Waggwa Nsibirwa mu kuggulawo olusiisira lw'ebyobulamu olutegekeddwa ekitongole kya Kabaka Foundation nga lutegekeddwa mu ssaza Busiro ku St. Joseph's Catholic Parish Ekyengera era ng'abantu ba Kabaka bajjanjabwa endwadde ku bwereere. Magulu Nyondo agambye nti abantu bwe balwala basaanye okugobera ebiragiro by'abasawo ebibabwebwa basobole okuba abalamu nga bakola emirimu gy'okwekulaakulanya. Mu ngeri y'enjawulo twongera okwebaza Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi wamu ne Right Reverend Moses Banja Bishop w'Namirembe Metropolitan Muzeeyi akiikiriddwa Vika ne bandandiri bonna olw'okuwagira enteekateeka za Kabaka Foundation mu kawufu gwe tuliko okukyusa obulamu bw'abantu baffe. Era twebaza n'ababiikira ab'e Naddala Nankulu olw'obuyambi obutuweereddwa mu by'eddagala n'obusawo. Tukubiriza abantu baffe okwongera okugoberera ebiragiro by'abasawo nga bwe mulambikiddwa n'okukuuma ebitundu byammwe gye mubeera nga biyonjo. Twebaza Ssebwana n'olukiiko oluteesiteesi olusiisira luno olw'enteekateeka ezikoleddwa olwaleero. Mwebale nnyo. Omukama abakuume. N'assaako omukono Ronald Mwenda Mutebi owookubiri Kabaka. Abamu ku bavujjirizi b'olusiisira luno nga bakulembeddwamu ettendekero ly'abasawo erya International Paramedical Nursing School Maya, eddwaliro lya St. Joseph's Hospital, Aga Khan Hospital, Diamond Trust Bank n'abalala bategeezezza nti basazeewo okukolagana ekitongole kya Kabaka Foundation okuwa abantu ba Kabaka obujjanjabi babeere balamu. Amannya Dr. Grace Steven Seruyange, mmyuka wa Ssebwana asooka ate omutandisi wa International Paramedical Nursing School Maya. Tubadde abamu ku bavujjirizi mu lusiisira lwa Ssaabasajja Kabaka luno era weebali mu bungi tusobodde okontributinga abasawo 16 amamuli abasawo b'amannyo, ba pharmacy technicians, ba lab technicians abakebera endwadde, aba records abatekinga ebiwandiiko byaffe era nga olusiisira olukwatagana n'ebyamannyo ffe twaluwomyemu omutwe lwonna okulaba ntujjanja abantu ba Ssaabasajja Kabaka okubawa eddagala okubawa obukugu. Bantu bano mbakubiriza okuba nti bagenda eri abasawo si ndwadde z'amannyo zokka naye endwadde zonna. Amanya nze Samuel Mateha nga nkolanga omwogezi wa DTB Diamond Trust Bank nga tugasse ku Bwakabaka wa Buganda okuyita mu Kabaka Foundation
okuba nti twetaba mu lusiisira luno olw'ebyobulamu. Si lwe lusoose era si lwegenda okusembayo. Bo abantu ba Kabaka abajjanjabiddwa mu ssanyu eringi beeyanzizza nnyo Maasomoogi olw'okusiimanga okubateerawo ensiisira z'ebyobulamu. Nze Kamya Vincent Male twebaza Ssaabasajja Kabaka tuwa obujjanjabi bwetutuuseko olunaku olwaleero era tubadde tetumanyi nti abantu balwadde nnyo, abantu tuli balwadde. Eddagala ndifunye nazze nga ndwadde omukono guno nga gunnuma, nzizeeyo nga ndi musanyufu. Mbeera Kyengera, essanyu mpulira lingi olwa Beene, olwa Baffe, olwa Ssaabasajja Kabaka okutuwa obujjanjabi obw'obwereere. Eddagala ndifunye nze lyonna, omugongo gwe gunnuma. Olusiisira luno lukyagenda mu maaso okutuuka olunaku olw'enkya ku Lwokusatu ng'abantu ba Kabaka bakeberebwa ssaako okujjanjabwa endwadde ez'enjawulo. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye bakulira ebitongole by'Obwakabaka naddala ebiri ku lubu lw'ebyobulimi okufuba okulaba nga obungi bw'emmwanyi bweyongera kubanga emmwanyi ly'essuubi lya Buganda. Bw'abadde ayanjulirwa Ssenkulu omujjo w'ekitongole ky'ebyobulimi mu Bwakabaka ekya Bukadefu omukungu Alfred Bakyusa ng'onazze mbigere by'omukungu Robert Musenze mu Bulange Mengo, Katikkiro Charles Peter Mayiga ategeezezza nti Bukadefu okuva dda mu mwaka 1996 etaddewo enkulaakulana mu bantu ba Kabaka naddala mu byalo era ng'omukululo ogwo tegusaanye kuvaawo n'akamu. Omuntu okweyimirizaawo alina kwesigama ku ebyo ebimwetoolodde era bw'oba oyagala okujuna omuntu akulaakulane kisaana n'otandikira mu ekyo mu mbeera mwali. Kakati abantu baffe abasinga bali mu byalo balina ettaka we basobola okulima ate emmwanyi tetuzigezesa kuba kyabeerawo dda. Tukimanyi wano mu Buganda zaalimibwa nnyo ne zireeta n'enkulaakulana. Weewaawo twogera emmwanyi kuba bw'oba oli kaweefube obaako obubaka bw'owa abantu nga si buwanvu naye emmwanyi terimba. Mulimu n'okulima amatooke, ensuku, mulimu okulima ebirime bino ebikula amangu ebireeta ssente ez'amangu tugambe nga kasooli oba ebijanjaalo. Mulimu n'okulunda. Ettaka mu Buganda likozeseddwa ebbanga ggwanvu nnyo. Ebuddu eyo waliwo ensuku ezimaze emyaka 10 n'okusoba. Mu ngeri y'emu Katikkiro asabye omukungu Bakyusa okukulembeza obuyiiya n'obwerufu mu nzirukanya y'emirimu era n'asaba enteekateeka y'okutumbula okulima emmwanyi n'emmere egundire mu Bwakabaka naddala mu bakyala n'abavubuka ku lw'enkulaakulana y'Obwakabaka eya Nnamaddala ng'ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka bwe kigamba. Ssaabasajja Kabaka yatuwadde obubaka obwa Ssekukkulu bwabaddemu ennyingo 12 naye nze ngenda kunokolayo ennyingo 2. Ssaabasajja Kabaka yatugambye tulime emmwanyi, yatugambye n'okulwanyisa obwavu. Omwaka 2024 gubaddemu ebintu bingi ebimu bibadde bitweraliikiriza. Ekitongole kya UCDA baakijjawo mu ngeri etaali nnuŋŋamu naye tetulina kusigala nga tulima emmwanyi kubanga akatale kaazo kakyali kagazi nnyo. Bulijjo emirimu gye tukola tugiwangula bwe tuvuunuka ebitusoomooza. Tetwagala bantu ba Buganda baddaawo mu kwekubagiza nti ekitongole baakijjawo tunaakola tutya tufudde. Tusooke tulime emmwanyi, ebiddirira tujja kubiraba era bulijjo ngamba abantu gwerima emmwanyi zo osirike. Ye minisita w'ebyobulimi obulunzi n'obwegaso w'ekitiibwa James Kakomo ategeezezza nti Obwakabaka bulina essuubi ddene mu Ssenkulu omujjo olw'emitendera mwayise okutuuka ku kkula lino egyekkenenyezeddwa obulungi. Ssenkulu omujja Mwami Alfred Bakyusa Loteriani nga tannatwegattako yakolerako mu Centenary Bank okumala emyaka 15 n'akola mu KCB Bank emyaka 3. Bwe yalaba wano ebyengera n'aga nti bali baweerezzaako. Yasoma BA Economics, now ayina Masters Finance and Management Makerere University era ayina ne Diploma Agricultural Financing. Ssentebe wa boodi ya Bukadefu omukungu Ben Sekamatte alambuludde ku nteekateeka ey'okufuula ekitongole ekyetengeredde mu kunoonya ensimbi nga bayita mu buyiiya obw'enjawulo. Mu buyiiya bw'amangu bw'okudduka okweyimirizaawo ayina ekisukka ku mmwanyi kyaleese ntuuza obukugu bwe mu diploma ye ya agribusiness finance. Omukulu ono yajja n'ekirowoozo agamba nti
emmwanyi tuzirima tetuzirima zokka abantu basajja balya obwakabaka bulina amasomero bulina amatendekero mangi omujjudde abaana abalya akawunga abalya omuceere n'alabawo omukisa ogwo n'atusaba tutandike okukola bukadiifu emmere erimisa kasooli n'amato etandike okukolawo emmere yaayo etiko trademark ya bukadiifu ebituumiddwa emmere yaffe obukulembeze butuyiggire era bukubiriza abantu ba Ssaabasajja amasomero amatendekero gali emmere ya kitongole kya bukadiifu era omwo nga tusuubiramu okuyingiza ejjamba obutereevu amangu ennyo. Abamu ku bakulembeze mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala basobeddwa olw'ekibbattaka nga kituuse n'okumalawo ettaka ly'ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ki KCCA. Bano baagala wabeewo okunoonyereza okw'enjawulo n'okukwata abantu bonna abazze beenyigira mu mivuyo n'okumalawo ettaka lya KCCA. Alipoota ya Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti y'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 yalaze nti waliwo ebitundu 27 eby'ettaka lya KCCA nga kaakano biriko basaatuusi. Mu kiseera kino KCCA yeetaaga obuwumbi obusoba mu 1,000 okugula ettaka mu division 5 ezikola ekibuga, okuzimbako obutale, amasomero ga Seed Schools n'ebirala, olw'ensonga nti ettaka KCCA kwe yandibadde ekolera ebyo ate lyatwalibwa dda. Minisita omubeezi wa Kampala Kabuye Kyofa Togabye agambye nti nga ye minisita wa Kampala ensonga z'ettaka mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala zaamutabula dda era nga naye tamanyi kyakuzzaako. Sikyamanyi nti erinayo n'ettaka kubanze kyemmanyi kyekitongole ye capital city mu nsi yonna kyeyasooka okwerwanako n'okulwanyisa kwejjako ettaka. Kumanyi baateekawo akatongole kaabwe Kampala District Land Board. Nze ndowooza eyo nsibuko ya bubbi era nabuli kati n'obagamba nti bane mumpeeyo ettaka katwaga luzimba amasomo twagamba ne mutuweeyo ettaka tuzimbe Seed Schools zinga awalala kirina ttaka mutuweeyo ettaka tuzimba butale. Mu ngeri y'emu Minisita Kabuye awanjagidde kaliisoliiso wa gavumenti anoonyereze ku bakulu mu KCCA abazze batunda ettaka ly'ekitongole nga bagamba nti bano balimazeewo nga KCCA kaakano tekyalina ttaka kweyinza okukolera emirimu egitali gimu. Kati chairman wa Land Board yali ne musosola n'omugamba nti bali manyi byalonde mutebani nti empaligesa ya KCCA agirina nafuna byange birala nnyo mu malekubo kubuganja tawali ttaka lya KCCA kyoba omanya ettaka lyonna kibuzo kiri nti bali badde sagala babiteeke na osagala na kuwulira na kusagala na kweteka mu ntalo ebyo byondi mu kukuba mirambo mpiso. Wabula omubaka Alan Sewanyana wa Makindye West agambye nti ettaka erya KCCA eryali e Makindye West lyabbibwa dda nga kaakano abantu balyezza nga KCCA teyinza kukolerako kintu na kimu. Ettaka lya Kampala naddala okutudde ebitundu ng'amasomero mu bitundu byaffe kitukosezza nnyo kubanga waliwo essomero lyaffe erya wano ku Leirwe baliyita Leirwe Primary School wano Ensambya abagagga baalitwala dda essomero lisigazzaawo kawugiro kokka kasomero naye mabegakaawo mbadde nwanagana nabo aba KCCA baleme kuliwa kubanga yali ayagala naye kuzimbawo akazimbe. Wabula ye Lord Mayor wa Kampala Ssalongeriyas Lukwago agambye nti agenda kuyita abaliko bassentebe ba Kampala District Land Board okubaako bye bannyonnyola. Ensonga zenteeka mu state of the start address buli mwaka ng'amateeka bwe gandagira era zezijja ne mu lipooti zonna zetutwala nga zigenda mu parliament ne zigenda ewa IGG. Tubadde tukyalina action eva eyo naye kaakati nga lipooti empya bwefulumye ate ng'ebisinga byonna bigwa mu kisanja nga mwami Yusufu Nsibambi ye yali chairman wa board, so tugenda kuyita mwami Yusufu Nsibambi eyamalako ebbanga eddene lya myaka 14 nga wabula kaweefube wa Chabasa okwogerako ne munnamateeka era yaliko ssentebe w'akakiiko k'eby'ettaka mu ggwanga mu Kampala Yusufu Nsibambi agudde butaka olw'obutamufuna ku lukomo lw'essimu. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Singa abakozi bo beekobaana ne basanguza ebyama bya kampuni ddembe ly'okubawawaabira nga munnamateeka Majira ne Kazibe wannyonnyola. Kimenya amateeka eri abakozi mu kampuni yonna ey'obwannannyini singa beekobaana
basalawo okwasanguzanga ebyama ebikusike ebya kampuni eyo olw'okuba nti bakozi baayo nga baagala okugifeebya oba okugimalako bakasitoma. Era singa nannyini kampuni oyo akimanya nti abakozi be beekobaanye okwasanguza ebyama bye, waddembe okwekubira enduulu ku poliisi, basobola kukaliribwa kusukka myezi 12 mu nkomyo oba buli omu okutanzibwa ssente ezitaka bukadde 2